boycott genda boycott ngenyoko nyoka awagirani asa kama chichi cho promotinga ofaki nensi okola kyawo jangu nawe kubanga ebintu bino bikola naye mudda bigenda kuza backfire content agenda ko madigo okola owekisiru ogenda mukomyawa content owekisiru gwokola agenda ko madi ngali mukutira future sima muvanganyisa abasoga asa kama sima muvanganyisa tribe y'abasoga okimanyi bulungi akalenza ako tekajjanga mumpale wadde okwevunikako n'olunaku n'olwo that is fact njagala ofumintiriza bulungi otule wansi ofeesinga fact okimanyi bulungi nnyo nti mutoolo tajjanga mumpale wadde olunaku olumu oba eddakiika n'emu nakwebakako ensi yonna gisa ekifaananyi nti mutoolo yakwebakako mutoolo alina future kigwolaga public kona tigwokola agenda komawo future ya mutoolo esigadde luddawa mutoolo future eri luddawa ojjukira ebigambo bye nayogera naawe ne wajja n'onsanga ku office mutoolo gwe gwe ngamba ojjukira ebigambo bye nayogera naawe ng'oyogera nange ng'ombulira amazima ne kyoliko future eri luddawa kubanga ensojja ndi wazala omwana gwotalabirira ekitabo kituufu singa onogenda ku macyango ojagala kuwasa mukazi fine mulimu content era mwagala kutrendinga mutrendinga ngaba weetuma omutoolo nga toberangako mutoolo wadde olunaku n'olumu naye ensi yonna ekimanyi nga bw'oli omutoolo naye tolinayo wadde akalandirako obukojja wadde ensi yonna ekimanyi nti oli mutoolo kana kino okyambadde nga bwotalabirira mwana bwotakola ki ensi yonna ogiraza ekifaananyi ekyo singa buli kyakumakya n'oweyagala okwana oba owase olina future ki ye asaka maku kukulability yo olina future ki nga bakola wetu kantu akato olumiriza oyogeza confidence but ngo kimanyi toli mu content alina komawa musoke mwebuze mwena singa obakola content akoma ku life yo ne ku baana bo akomaddi era alina komawa tubate tuganye omwaga likes bucyango zifuna zikuyambye eki right now you are business woman olina business zokola singa omusajja w'obuvunanyizibwa kera kumenya yagala akuwase oba taata woyo omwana wawulira atya omanya okukwata omwana w'omusajja n'omuza mu content kyenva mula mudibya abasajja babalekawo ne mwekwasa osuubira kirigenda vaawo era kigenda kukamyawo okimanyi kyekirigenda okukomya okifunamu ki okwesiba kwa kakaana akato akalaana nakiddako sike kanyuma okulaba sike kategeere nnyo okifunamu ki kiri gy'oli it's your life leave people be baba wulya nga kikuwesanyo you can go ahead naye so okufumintiriza ennyo nagamba nti success and fair based on regional reality okufumintiriza nsonga ya bwongo tunuulira omuntu gw'oyogeza mu mawulire ne confidence nga bwe yakuzaala mbu atakuwa buyambi n'omwana gw'otadde mu mawulire nga ne bbaawo aba gyali kituufu nga gyali kuba gyali ekiba okimanyi mutoolo takwebakangako ne mutoolo future ki gy'omuteereddewo ng'ensi yonna kati emuvuma nga bw'atalabirira mwana bw'atalina buvunaanyizibwa bw'atakola ki singa alikeera ku makyanga ayagala kuwasa singa bukya ku makyanga ayagala ki mukuzaala muwala wa muntu nga ebyo bigenda vaayo bagambye birivaayo content alina komawa era alina komaddi era content akoma kuki nkusaasidde just fumintiriza olabe bw'olaba nga kikuwesanyo kiyinza okuwesanyo kati kwakikuwa likes kati otulendi manyi mulina buzibu buli lwabula bwe wajjawo omuntu nga muvaayo nga munoonya kyemwogerayo mutulendinge okutulendinga tebakulya twali tulabeeka batulendinze wano wanti wali muntu asobola kusinga igasalifu kuba igasalifu nga yakuba igasalifu yakolanga live emu tewali muntu asobola kubeera famous nga igasalifu ku TikTok muntu numunoonyeeko olabe bwali weebuuze nti content gwenkola akomawa era kuki era alina komaddi era ankoma kuki
Sindabeka abantu banyi mukuta abana mbatadde mu TikTok. Ngata na kusasula. Ufachi nensi. Kiri joli, it's up to you people be. Bako uli yango chinamu mirembe, you can go ahead. Ekyo nchimaze. Njagala okwogera ku Lwasa. Lwasa mayinja. Tulabanga bakuwana ne waduka toyita wamwe. Lwasa life gyobadde mu batanacho gigiddemu. Okutegera siteeka. Ate si kwabuwaze. Nabagamba common sense is not a common. But Lwasa bwoba toyina kyoyize. Mu life gyobaddemu. It's a pity. Nkusasira. Lwasa oyina abaana abakulu ozadde. Lwasa buli kintu omuntu omu mukyalina okwekola ekyekoze. Buli motoka ya beyo givuze kuba ne brabas wagirina. Otuse ku end of life ngononye 12. Obadde gye waffe ngoyagala 15. Otuse ku end of life. Katonda nakuwa last chance. Not a second chance, but it's the last chance. Museveni nakuwa sente. Teyakuwa desene za kwegatta. Lwasa toyina mukazi gwoteba kakukubanga kabere kasiru, kabere na magoya, kabere kigala wamwe bakako. Wamufuna. Toyina kala ya buwala yonna gyogenda kunonya jotala bako. Tojirina. Emyufunyo, entwingiri, enyunguli, emgazi, enfunda. Tolina buwala gyogenda kunonya ne webe yakanga munyenye bweti. Jotala bako. Kubanga luli bali bakwagala nokwagala. Buli mwala yalinga ku TV. Ngomuwero kaminga. Buli presenter yalinga ku radio wamuwero kaminganga. Era nga bakwate bakumanga kubanga wali Lwasa mayinja. Ne katocha sana kwasa funfugu. Kakati Katonda kwadde kye bayita last chance. Wagenda wa musimalozi asibujingo wale nakusabira. Nagamba ogenda funa sente. Munyiga nyonyo. Kwate yababa mwali muze kusaba. Nagamba sala je nkwate genda kwata sente nezingazo badunja galamu. Bwazifu atawadde okwebaza ogutali musango. Esagala gendayo. Naye ku bulamu bwoyisemu ne kyolabyeko nga toyina n'abaana. Lwasa obadde oyina kugenda mu retirement. Obadde okola your retirement. Lwasa toyina gwo kakasazira Range Rover. Toyina gwo ogenda kakasa bironjero bitatu kana mbalala. Nabadde nkigula bana ne bampa magana ate kijje na kubonyabonya. Mugule motoka bbiri noteka koso Lwasa 7, Lwasa 9. Abantu balawaza sente ne wali 1 2 ne 3 ne 4. Wabikola luli. Embera je waita joyise mtu anacho yigiddemu. Katonda akute Bible gani Katonda asate zenso zitamanya. Katonda akuteka mu challenge. Na kuteka ku test kigezo kyo baddeko. Toyina kyo yizemu. Situation gyo baddemu toyina kyo yizemu Lwasa. Lwasa ni gwo kakasamba ovuga Range Rover mboge navuga emotoka. Obadde wegulira aliyayo kawunde empya. Nokola business nga banako funa emitwalo ga 2 oba 10. Otambuza obulamu. That is it. That is it. To aliya buli wamwe parking awo yakitiwa. Ne wayagala sente bazikuwerawo. Mugula birenjiro bano tuko kitunda kwa emitwalo 3. Ani gogenda okugamba Lwasa ku mulundi omulambo munnanga atoli bubi. Ani goligamba kubanga nekizimbe babadde bakinunda era wazijjayo waganye. Kwa bali bakitwala. So mu byonna sikwogerera bubi. Neto kyalina gwokakasa Lwasa. Tokyalina kyokakasa buli kintu wakikola. Buli kimu okirabye. Enso girabye. Tokyalina chance Lwasa kino nkikugamba. Kubanga byoyisemu ne Masaka ne tukokwenyanya n'okwegana. N'okulaba nga wabaswaza. Obadde omala okumatira n'okuweweera. N'abakazi. Ebikolo mu byoyisemu bakazi. Abakazi bakuba mu buwala mirundi 9, mirundi 8. Ne batuka n'okutoa obusolo bulinga embalabe. Okyabagaza kicho otakutanga Lwasa. Kuba kati goti kyanyumirwa. Gwoli wakumala. Okyamanya ebiwoma gwe nebitawoma. Okyabyawula. Amabina gofafagana goroge bakutuma. Oyagala galinga tanuru oba buloka. Ogenda ku geti kawo gakola mu lusekese lwangu. Ofachi na amabina. Ofachi na abakazi abiro. Bibakozere bikumala. Ono mala kufa. Bagamba embule tefa yonna. Ne Lwasa obadde okola retirement no wumula. No manti onjija wata natano lunaku. As simple as that. Sesere zawata ko kutambuza obulamu no moving on. Nembo buli mubira ndi yova mbogole bina botekako. Sebo ne luseke kati ogaba lwa dola. Okutegera siku abuwaze. Oluseke olugabira mu dola.
ngo badde ononye 2,000 otuse kula ife ononye 2,000 buli muntu nakudduka ekya kyenjagala okugamba muganda wange jamaa makanzu g'abasiraamu lwasa jamaa makanzu g'abasajja abayisiraamu tolira ebigodo mu makanzu nkibato sakwa ukana bigodo va mu makanzu g'abasajja abasiraamu togalira mu embizi bajja kusomera yiri mweji dwakulira mukanzu ya musajja mbizi ekyo kyambalo kyabwe kya kitibwa abasiraamu tabayite mmere jamaa makanzu byonna bikole yambala kundi sozo va mu makanzu g'abasiraamu yambala bupatula nakwetera patula yambala patula va makanzu sigwa tambula piki va makanzu g'abasajja abasiraamu lwasa totekemebwa n'oli embizi makanzu ago ojja kubawulira nkubulira muganda wange nkubulira nga akwagala eyo kanzu y'abasiraamu eringa kyambalo kyabwe kya kitiibwa kibawe kitiibwa okamala ojja kitamiriramu ogw'ebibu bakusabula kiboko nkubulidde mbulete fa yonna leave people be oli waddembe baba okweyagala n'okozesa sente zo it's so chance mukisa gonga bw'ogwagala naye fa bafuminza tugamba nti lwasa talina kyotalabye tolina kyotekoze obadde okakana motoka wazivuga avuga brabas olagala enjirova tulaba nga bekakanya nnyo naawe muntu abadde mu brabas benz etokona nebanga helikopita olagala enjirova nga watya nnyo naawe kyala kiza nnyo kyakajja kidusa nnyo biki kaba kikube ne mukirekerera ale nsikine yekwa kulako ekisajja n'atiga Mr. Lubandeka sina nali nkutumye sisi muna byabufuzi singa namwe mwayimukiramu ne muba n'eddembe singa kati mwine emirembe gyamu ne buli kyokona kayenza tayo guntayogedde guntayimbye abantu bakwagadde mukazi gwe abantu bakubeereddewo oganyina okusiima ku bali bakubeereddewo njijukira muganda amazaledde nga afuma bala nga bwali omubbi wali omuki namuvuma namufiirako Brian White yabazimbira amayumba ago n'agamana n'akola amalala akatemagana n'akwaki mwali mukubidde ne ku simu waliwo nakola musana buleti ngawo ne mumuyita wane mugamba nti webale ujeruli bali bataliriyo please leave people be muve ku bantu duna kuki bwe mwali mukubidde Brian White esimu tova katonda babonereza yazimba nyumba yo n'agimala as a Brian White what man nazimba amalala ogemakubisa mu ebifaananyi duna kuki alivudde mu kamera nayo baza Brian White singa na nyayo yimba liyimbe kubanga mmanyi bulungi endongo even omwana wo singa walina nyumba singa tajimalanga nyanzo bemmanyi endongo singa tajimalanga osaga n'endongo abantu bakwagadde bakuweereddewo ono sapa kaddi batabani bwe bakolaki bawala bwe bakolaki temwete abantu kubetamwa abantu bagenda betamwa obwalumu osirikanga kazo sente zoyogera ozimanyi mutabani we yali wali nyanyo yafazi koze mukatozesa bani olumu muswalenga ko bakazi mmwe mwedde abantu okubalowooza sate abamu babasanyufu nga abaana mwe bafudde musigale mu bintu mwedde abantu endowooza embi egamba nti nno kati wano nze Uganda njewuunya gyosa mwana myaka musanvu nga yalabirira kitaawe naye wana akasajja kajja mu future y'omwana ne kagita ne kagimala mbonako kayimba omwana simala era omwana we Kampala pendi singa yamuwa bafale singa n'okusoma tasoma okusinza ku famire bweri kadda mu kwepicha kadda mbakazi ne kadda mu kine kalegemba kayimba imbe bitakwatagana kagataga toluba kekoze ebintu bukasiga enjala akasajja akakulu kambadde byabaniganika konna kagongobala ne kawetawetanga emba ne Uganda tetumanya kaje kadda ne gudo olwawulikikako tala najjayo omutwe mbona nayimba nkwagala ku parent busajja mmwe Uganda omwana wa myaka ena yabalabira nyina ne kitaawe mwazala bakiri wakite mbatunda mbateke ku staswa yambala mubatunde babawe mu sente kati go yaukana muntu asobola gamba nti njagala mutago mwana wo sente notaguwayo gwe ne mutaguwayo mwenyamiza tekyakwenyamira kyamaanyi kyanaku nnyo naye soko webaze Katonda ebyo abantu bakoledde atosiimeko kubanga olinga agamba nti oli musanyuya mwana wo okufa wetera abantu okulowooza like mbu oli musanyufu kibi nnyo kyanaku kibi nnyo boycott genda boycott ng'ennyoko nyoka awagirani abamu temwemanyira kwemanya muli muswago nga newa mwetomanyiyo nyoko yakwenda kugabira abasajja musamu namanya abantu ge bakwita togamanyi ne woyi tomanyiwo obula lulimu overstep unonya tene bujja ku live ne butwasamiranga bwe busaba bwe bwagala visa nobulaba nga butoba nange emize giralidde mu matako
mulekerawo manyira abantu tusirika busirisi bye mumanyira abantu biruma binyiza ate mumanyira abatasaba kweyogera konze neyogerera nze ndi muzibu nnyo lubala mutasamirwa nze mujja kunekulira mula kuba mumpita mmere nze mujja kumpulira enje mwasamirira mwe mulingo bwompo bwa matako nja kubavuma ne banyama babenyinyale gwe baba uli yango yagala kutambala bayimbi tosobola kuwanuza ntalo ku bantu bameka nga wayita kigwango genda dikulembera nani ogenda kubera mu nani ne mukomboza ntalo ku tribes omukazi gwamagamba ngo wacha bazinga yabulira luddawa hali wakati sebe bikazi ebyebwero byadi byawumba ekyo manyi sati yali yakakona kimufukira fukire enkali siche kyakuliya tingoyo mukazi mbuno mukacha bazinga kati yaddawa ngala kyayogera mwatu gambe mpaka tajja kubeera mwina mugenza mukotera aliyo no bitumira n'amaso tagakuluma biringa amajina genvunza ne mufuma kabaka wacha bazinga basoga ne mbavuma basobola kuddamu babo bulokwe abasirusiru abali abalwala envunza ngwacha aliyo musoga asobola balonda mu babigirwa bonna bachuka dabegendera damu kyalabayo olaba eyo match je wayise ku parliament yakulaza kyoli nonya wogwa botezule gwe wezule musajja gove ku bantu ojja kutulikira mu nyumba mu ntebe yo tulikoya bikofe haza waziva ku bantu watakula Museveni rwana Museveni wa mujjeko bono mujjako tujja kujja mu government yo bono batotwagala mu government yo ngo tutta baba ulyanga Museveni tamusobola muleke bwaliko wawe mutabani we muwozi bali mu meeting abajenero balasa bali Libya baitale go meeting nsi yagoba motoka lwaki mumwa pichipichi mumuwe motoka nsi yagoba motoka tagobanga pichipichi okuba muri basirusiru ababuya batalina na kiddako gundi tulaza lawa yabadda na kumukolo kwa tayebwa omukolo gwa NRM openale NRM yabadda agwagazaaki mwafuna ebiziringo ye mwakwata ebyayika eminyira mu obwongo bwayika mu nanuze eminyira byo bibeera okwasamira bwasamira temana kiddako tulaza lawa mwakwata sente za mwezi zonna yabadde anona ki kumukolo gwa NRM yabadde agudona agwagazaaki yabadde akola kine speaker Anita Amongo no bitunu yanga bijoboja Anita Mastilizani Anita mwana wanyako wamwe waliyo muntu aso wangani to bayinkala ati kwa mukota Anita Anita nenja zasala kungalo bakubigene zigwe ne koli anaba bisobola okuta no vaabo gwe mazzi ozanda Anita simu na Uganda muchi simu na Uganda omukazi gwogera ko Manchester ne waabwe mu constituency aja unopposed abera unopposed kikulaga kyekyo abantu babiri mu gwanga baja unopposed nono tata afone musajja mukadde ali Moses atali ono oyaja naye aja unopposed bamwesimba nako Moses ali tewali amwesimbako Nanta Amongo tewali amwesimbako constituency nabatera sona kujja ukatwe ngoyogera ko mu Manchester to wagwe omanchali je tuli omanchali je yeri gwanga lya fegwe ngomanchi baito yo mukazo kubera mu parliament soso kubera mu ababuya ebiwuguru ebiziringwe ebizire gwe parliament aba upcoming ojimanyi gwe bakasala bana bemalonda ku division wana mukampala bonna badduka nange nalonda erimi amasembe yadduka awanza masuwani mu America kasi ye wala sente za government milioni 10 kiramba nadduka kampala yo nankalu bonna badduka bakibina kimu lwaki badduka ngate mwaba ndambo bagenda bakola bakola sente za government zavaayo nakato musala kugenda yo bagusala bo bazi ko sabaze wane badduka nazo simwe mwabalonda temutu asamira fe twagana waliwo mulambo twagana kulya bya bululu kwala tulina tugenda kwesimba owulya bulungi baba ulyango ina gobanje baba njakire ogende wonuzia mukutte sekyute wene police waligana ku police tondira ko mazi wano baba ulyango yagala je muntebe lumba agirimu ojimusabaji vemu fete mutu asamira tetulina babudde bwa basirusiru tuli mu bulamu afa tuli mu kwa yaloke salo balano nya kyakulisa bana bana kyakulya moza tuli bulungi nyolo kwanga mtu tuli bulungi obakwa tulina dembe twebaka dache tutwagiza mu 7 bye mutu subira tubera na beta tujja bifuna kubensi afana tuka ku level eyo olwensonga nti omuzungu ba colonizing Uganda abazungu ekizibu kya Africa oba kya Uganda bazungu si mu 7 bazungu atabe muti janabo abazungu seba bangusa kabaka bafe seba bakola endagana Daudi chwa owakubiri nga muto yemwagala katokwata no mwana semako kiro nga muwere mumuteke ku ntebe kimva mula muri ku kitawe mumuli bubi kabaka mumuli bubi mwali mugenda negundi eri jabade bamujanja birambo mulabe mugambe nga batacha asobola nga bwakoze ki omusajja nabannanga awedde mutuzeko semako kiro musobola kusigning endagano zebisiyaga ezabasirusiru mwamusanzala bayagambe buli kimwe abaddachi laba awate muli mu competition ne kabaka kiche jare twatwala mu kabaka bwembale mwabade mugenda kusala mbalu kiche cyabade twatwala mu kabaka bwembalu omusalo basiwa ndi mwabade mugenda kusala ko buliba obuliba babade basiwa mwambadde mu demanding kabaka nga mubanja kabaka nga mumanja kabaka ni manja kabaka kabaka yakomewo mukolo ne gutuuka
Lwaki temwagenze ku mukolo gwa Ssaabasajja Kabaka? Lwaki wandisiise busisi? Asisala yajusa bani badde wono otula. Kwa banja babadde waabwe ne batula. Naye n'oyagala ogende wojjeyo twe mb'otulendinge mb'ozibe ebya Ssaabasajja Kabaka ne Katikkiro. Mb'ebyo bibeerenga birabika. Mayiga omubanja ki? Gw'otaalonda gw'otaaleeta. Omubanja ki kiba Charles Mayiga. Mu buli omu ne mumuwanuuzaako temulina muntu gwe mwagala. Ensi bwe munaagikulembera munaabeeramu ne baana. Nzize ku live yange, nze ku live yange nvuma wano ndabeko ku yiyo. Esimu yange data wange tonda banko ku mukutu gwo sikumanyi nali nnya. Who are you? Mutuvuma naye mwana byanti bunyamwe buli wano. No bwana we muli wano. Mutuvuma naye mwana byanti bunyamwe buli wano. Bwe bukadde bukolonkolokolo bulingo enkolongo buli mu byalo. Mutuvume empola. Munyizizza abantu muve ku bantu mmwe. Obusuku mutadde ku bantu mwesonyiwa abantu. Hey. Mwe mulowooza muli wala nnyo naye bunyamwe buli wano. No bwana we buli wano. Kyo kibabuulira. Mugende empola abantu muve ku bantu. Muntu ajja kunyikira kanyoko mwala. Bakalonye n'akalambo kabule. Muve ku bantu. Muve ku bantu. Tolina go watuma. Nenanga muntu we mwerondo omuntu omu. Naawe nenanga muntu nawe lindo olonde goyagala. Ogutali musangira sinakugana. Kola live yo sijja kujja. Kubanze sikwetaaga. Ona oze kuyange hata unginikira kama nyolinga asokola amazimu subi. Uginikira kwani? Am I your friend? Me? There's no one musilusilu like you. I can't. You never be a friend of me. You never be a friend of mine. See one of us silusilu like you. You were fools. Nemuyambe sanga abantu nemulumbanga abantu every day. Nolumba omuntu kusimu ye, nolumba omuntu kumukutu gwe, nolumba omuntu for nothing, nolumba omuntu from nowhere, nolumba omuntu ng'omusajja ngamisa akisema kwa n'omuvuma. Ayina abaana n'abakazi. Kubanga yayimbidde Kabaka oluyimba. Can you imagine? Kabaka yatandikwadde okugaanibwa okuyimbibwa. Dinga batugaana okuwana Kabaka waffe. Okuva ddi? Mubanjiriza Kabaka ne mudibandinga Kabaka mmwe n'abambala obukofiira. Ne muntu ogamba nga bwe yafa, nga bw'atakyalina lulimi, nga bwe yagwa eddalu, nga bwe yakola ki? Nga mulina ebigendererwa byammwe. Ebyo ebyaliwo ku Kabaka Daudi ky'owokubiri. Kabaka n'avaayo ne muswalaswala, ensonyi muzifudde obusungu. Muyise okwekalakaasa kugaanye. Kufulopinze. Temwabaza n'abantu basatu bagenda kwekalakaasa. Muwa batusaye mu buswavu obungi babanja 1.7 billion. Mumantala mwewunya matako mulese ensi. Nsaganya okukola kye mwagala. Mutandise okugaba tukana mulese bujingo ne Susan Makula. Abafumba basu ababiri mbuliri. Mutabali naye era taliyo. Mulese omnyanda gatamanyi mutade mu bifananyi. Naguno guliko tumanyi mwala gye mwamujja. Biganye. Paka huyo genze embale biganye. Watulendinzewe. Watulendinze di. Mwabali kuno ku mukutu gwanga baje jemba bali amazi. Wache mugenda ku mukutu gwoli. Sina kuita. Sikumanyi. You were foolish. You were just here for nothing. Okutinyolinga aga mwamwa mwana binyonyo. Ebye bitundutundu. Zatonginikira ko totinyolinga. I'm not your friend. Sidi bera mukwano go. Never for never. I never be a friend of you. Because you are foolish. You were stupid. No bitulu na maso de gakuluma. Muvumya abantu mukutana mu birimu mutande constant ya kisirusiru. Auna aina abana abakuru. Aina abakyala abebbe abebitiwa. Aina mwana wa rumala, aina mwana wa ntake. Uli auna je yawasa. Auna teka kasola wafu. Sasa mba masikini. Ngoso anakula bakasolo kaluna gwe masikini gwali ku TikTok gwe. So kula kasolo kaluna mu birugwe. Okamanye beje kaliko gwe. Omanyi gwe abana bauna boyogerako gwe babanyi gwe. Mumwina bizingiti bya nemwe bebizibiti bemwevubika ebyo bimawo bebiti bitamanyina wabwe babyo. Gomanyi bakazi ba Haruna. Obamanyi? Gwa kasolo kaluna okamanye beje kaliko. Mumu kwasa nenako. Mbwa kasolo kaluna. Mwena komanyoko kuma mama yako. Wakala nyokola kawala byokati tawo nokekanga. Wala byakati tawo nokekanga Auna mbi utaina budde bukola stand because aina music. Echo kubira aina abawagizi mama fina bagula da table. Budget nguzi na myalo bagula da zi table. Ananga bazigulya mu dollars. Baaja misigundu bagula table za gwawo de za Luna. Ondo watu chimanyi. Ali sponsored by MT. Ugwavuganya naye. Waba game bali byakunonya. Akunonya coach. Mbwa kola stand, auna akola stand. Omuntu aina music akola stand. Omuntu aina music akola stand. Misa sema kula muvuma waje. Ate amisa chikankubulire wesembeleza bisodokiyo. Era bigenda okuta papazi. Papazi restaurant ekigendo gisula. Beba sabirize ba masikini abajudda abambale ngatombulago ebikumpuli ebiziringo ebiri awo.
ogane wa misa chokulemera no bangazizo musango zisikyali awo mere yawo njagala okabala nji misingo kufofi misinga box yawo enge kama misa kyajija ludda weringa lubati bweti naye mere yawo ennemye ndo abasabirizi ba masikini papazi yajula ba masikini ogana okulemera emitwalo 10 novanga lesewa kakadde kamu n'ekitundu nebajusa kikototeo bawololo bali ewalu nabaga ne bajua kantu kali wagulu ne bajua ne mukali ebiziringo papa misa akigoba bawololo ewuwo kino kikuddamu wegobeko bawololo bamukubata bebagenda okuta awotali yaluna mubiru chovola afeula yuda yabada twetele mmere yuda lakwa kati simanyi lule yamtade ku site ba yaludawa yuda yabada twetele mmere anene mmere yawa ajati yafa ku luwombo wetwale tulya simanyi bajati yalagawa yateeka omwana afuka wa kitalo nnyo emmere ajongeza eri ku mitwalo 4 n'ekitundu kyalibala si kikulu ekyo naye ne bafuka kizibu nabo buli kimu simanyi lwaki mwayongeza emmere speed yenkanawo nga tewali kikyuseemu n'okugifuna lutalo opakinga n'obeera mu parking n'otuula n'olinda abakuwa emmere nga tewali akuwa mmere awo nawo ne kati watandisa otulema papaazi yo yatulema lwabawololo papaazi alina buli kintu kyewandiridde n'okkuta papaazi alina buli mmere gye wandiyoyeza n'okkuta papaazi alina misa kyalina akawowo k'emmere buli kika kya mmere papaazi alina abawaitress abalungi papaazi alina abafumbi abalungi papaazi etulemerwa abawololo wakati ko mu parking ekiziringo no kijja ku motoka yo nebigato mbulago n'ekiki mubire n'ekigaba ne taliko kufuira omukago enjala papaazi etulemerwa abawololo ne echi ndiye etulemerwa abawololo atama mazima tegogero misa kine wono nyigira papaazi etulemerwa abawololo kandi abawololo ewuwo babera waliwo ayogeranga jebe ayogeranga jebe likadondozi waliwo mala atula ali bannange papaazi woteri ine mmere buli kika kya mmere kyewetaaga balina supu owuta supu ne meto yoya we wantu wole mmere wokano kuta papaazi sidanga mmere yawo nenjimalako wewe kawole mmere nokuta naye bawololo abasabirizi batobeseza papaazi jawololo ku papaazi bewatandise okuvuma bewatandise okumanyira wafuka wa interview nangu otamanyi abalina ka kamera otambude oluso olina muka musajja oba musajja gwalina ye muka mukazi ogeze out kamera ziringa kamera baziragira ku papaazi oluso olina mukwano gwo muze kulya mmere kamera ziringa babera balinga beteze bu kamera babalogerawo batasona kulya mmere walimu namala yasobola kulya mmere ku papaazi bagisobola ba YouTube basobola mmere ya papaazi basobola mmere ya box bamanyi kisobola mmere ya 13 babera eri mu buti simanyi ludda wasimanyi muki musobola kulemere wa misa kimu musoke mutewoteri yo musajja tosobola kukwata kambota ino gituza kamera oli wanaje ne mukwa musajja tajja kudda oli wanaje ne mukwa mukazi tajja kudda oli wanaje nga baya mugame ndi waka namusanga nebesanga ku papaazi lwa kamera abasiyazi babawo bayo bisibayi ba TikTok enjala byalo babe nebunya kama bizungirawo misa kiwegomeka biziringo wegomeka obugala matu kyo kikubulidde ne wono nyiga naye kikubulidde nze nkikubulidde emmere yali fine simanje waje bafumbi buli kimu kiri perfectly engege kiriya ezize balagira zikibati zimana jozijja naye wegobeeko abasabirizi ebamu abagenda okuvumanga kuba tebategeera ate bali bategeddeko ba TikTok waliwo akabinja kaba TikTok abantu balinga 8-10 bebayonye TikTok tebawona abantu 5 balinga 8-10 bebanonye TikTok gifula nti yabavumi yabawemuzi abana bakola sex ne begatta kirindi ku TikTok ina jamwe pa ne ivunika mu mwana munne mupolo motingaki mupolo monga niligachi nkumunyo omwerere gwe mulega nola bwa mali butawaza na manyo mukamambo akoza sex ku live ne muwaga ki mwina babazala mwine wamwe